Attiddwa tategeerekese mannya olw'ensonga nti ebiwandiiko by'abamuse badduse nabyo era ng'ono abazze babagoba babafundiriza ku kyalo Maziba mu Mpigi Town Council Mpigi ne bamukuba emiggo n'amayinja okukakananga bamuse. Bwe bamukutte waliwo omuvubuka yabadde kaakati ye bw'atambudde okuddayo eka kati n'asanga nga bavaayo akati oyo bwamusanze nga bavaayo kyavuga amukwata kati bano beegayirira tugambe totutwala temutwala nina akakadde kange ku ssimu. Buzibu bwakoze osanga tebandimuse naye kukwata bukumbi ate akuba abatuuze adduka nabo ate bamukutte awoza abawa akakadde. Lwaki akakadde teyakakutte n'agenda n'alabirira famire ye? Kaakati awo bano si kwe kujjawo ne bajja ne bamuyiikira ne bamukuba ne bamuleeta eno kati nga bamugamba nti mujje tuyite eno. Bano olumaze okumuta kigambibwa nti babuzeewo ne pikipiki yaabwe ekika kya Bajaj Boxer namba UEY 815W ng'ebadde ya kampuni yatugende mu Kampala. Wagwiridde ku piki n'ayimirira ne boogera bulungi osanga tebaali muse bwenkanidde awo nenze nkubiriza abavubuka tukole. Ne bakutta ng'olina emyaka 17 toli mulema olina emikono n'amagulu akoze ekikati wuuyo afunyemu mu kkola. Waliwo omutima ennaku zino oguli mu bavubuka bagamba buli muntu yenna gwe balaba agaggawadde nti oyo yasooka kubba ekyo kifuba effufululu. Baana bange abavubuka mbalaamira omuntu yenna asobola okukola ssente n'agaggawala nga tabbye. Oluvannyuma poliisi etuuse n'eggyawo omulambo ne kutwalibwa mu ddwaliro Gombe okwongera okwekebejjebwa. Abantu abakwatira amateeka mu ngalo si kirungi kubanga ono gubasse bamusuubira nti ye yabbye. Tugenda okutuukayo twasanze nga bamaze okumutta. Mu ngeri emu abakungubazi basabiddwa okwenywereza Katonda mu kifo ky'okudda mu bitagasanga bino byogeddwa. Pastor John Max Nkubuge mu kuziika byaka Ashraf yakubibwa amasasi ku Sunday ya week gyetukubyeko emabega. Naye tewaliwo ngeri yonna gye tuyinza kudda gye twava okuggyako ng'ate embeera eno bwete ey'okufa ebaddewo. Ate era njagala bategeeza nti mu kigambo kino ekyokufa temuliimu kukuba kalulu nti gundi y'aba agenda. Ono yali mukozi ku katale k'Okaleerwe era ng'afiiridde ku myaka 4 n'aleka abaana 6 ne nnamwandu omu. Okufa kyaddiyo omusirikale yali alekeddwa okukuuma ettaka ly'omugagga okumukuba essasi eryamugya mu bulamu bw'ensi nga kigambibwa nti ye ne banne baali batuwaliddwa ku ttaka lyerimu okulikuuma. Tugezaako kwagala okubuuza tebatukkiriza kwogera kigambo kyonna. Ola ne batugobawo ne bakwata omulambo ne baguddusa mangu mangu ne baguteeka mu patro era ne bagutwala speed. Abooluganda lw'omugenzi bagamba nti okuva omuntu waabwe bwe yattibwa tebannafunanga kuyambibwa kwonna. Gavumenti esobola okunyigiriza eyatwala muganda waffe ku sayiti gye yafiira. Tubakubira omulala nti omuntu waba akutwala muge otwala wa gye tugenda wali watya naye abasinga abaali mu mmoloka kositesa tezava ebwayisi bali innocent abasinga. Twagala okumiza kugenda mu maaso tusobole okufuna obuyambi kuba abaana alese bato. Oluvannyuma omugenzi atwaliddwa mu nnyumba ye y'olubeerera nga wano abavubuka baagadde okukolerayo effujjo. Aloysius Lutaya ne Brian Membe be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.